Abasawo ko n'abaddukanya eddwaliro lino okuviira ddala ku ntandikwa ya ssabbiiti eno babadde balagira abalwadde abasangibwa nga beetaagisa okussibwa ku ccupa okugenda mu buduuka omutundirwa amalagala okwegulirayo amazzi gano olwo baloke bafune obujjanjabi, ekintu ekibadde kikalubiriza ennyo abalwadde ko n'abasawo. Tukolaganira wamu bw'obanga obadde olina keweegulidde kakozeeko era kagenze mu mubiri twali mulago wakawadde katujja kwongerezako obwongereza. Eddagala eddala twalifuna ewiiki nga 2 emabega era lyo tuwadde nga tulina naye nga bwe nabagamba ebika by'eddagala bingi ebyetaagibwa bisuka 600, so oyinza okwesanga nti byonna 600 twalifuna mu bungi bwayo bwonna. Oyinza okwesanga olwakalaga dokita kaazudde nga kalungi ku mulwadde namusaba agenda akagule, tubakubira omulanga genda okagule kuba dokita abazudde kajja kukola bulungi ku mubiri ku bulamu bwo. Avunaanyizibwa ku nzirukana y'emirimu mu ddwaliro ekkulu e Masaka Hajj Eliaza Mugisha ng'ali wamu n'avunaanyizibwa ku kujjanjaba abaana mu ddwaliro lino Dr. Albert Kamugisha be baakwasiddwa amazzi gano ne bategeeza nti gavumenti ebawewudde omugugu omunene kubanga waliwo abalwadde abagenda mu ddwaliro lino okufunayo obujjanjabi nga tebasobola kwegulira mazzi. Kyokka Mugisha annyonnyodde nti si buli muntu agenda mu ddwaliro nti abeera yeetaaga amazzi gano, bw'atyo n'agumya abakozesa eddwaliro ly'e Masaka ekkulu nti kati embeera ezze mu nteeko. Twabategeeza bwe twali mu ddwaliro abantu ne tufuna okwemulugunya nga amazzi gatuweddeko ate National Stores naye neyanukula mangu naye tuyeebaza okuba nti National Stores edduukiridde obwetaavu waffe netuwereza amazzi olwaleero nga bwe baasuubiza ujjugira nti omwali wano kuli ku Lwokusatu batusuubiza byatuwa amazzi ku Lwokutaano era ku Lwokutaano olwaleero bakoze eki bagaleese. Ku ddagala eddala Mugisha agamba nti eddwaliro libadde likyali waddewaddeko ng'eddagala erisinga okwetaagisa nga lino lye likola ku ndwadde ezisinga okutigomya bannamasaka lyo libadde likyaliwo. Si buli mulwadde ajja mu ddwaliro nti aba yeetaaga amazzi, naye omusawo asalawo okusinziira ku mbeera omulwadde gy'alimu n'obulwadde bw'alwadde oba wakulongoosa oba alwadde nnyo nga eddagala okukola yeetaaga okuba nga aweereddwa amazzi gongeze okuddusa omusaayi mu mubiri gwe, obanga abadde ng'akaze asobola okulaba nti asobola okumwongeramu ku mazzi afune endasi mu bulamu. So abantu baffe ababyo tubategeeza nti kati amazzi we gali. Wabula Mugisha yeekokodde ekitongole ky'amasannyalaze ko n'ekyamazzi byagamba nti bikyakaabiza ddala eddwaliro lino amaziga agajulujulu kubanga abakozi b'ebitongole bakanya kulirambula n'okusuubiza nga bye bagenda okukola ku nsonga y'amasannyalaze okuvaavaako buli kiseera kyokka tewali kyamaanyi kikolebwa kutereeza mbeera. Amasannyalaze kyo kikyalinga bwe kyali tebannaba kukitereeza newankubadde nti kati leero aboomemba baweereza omukugu ajje alabe embeera bweyimiridde mu ddwaliro. Tusuubira nti obaoliawo banakyusa batuje ku layini zino ezibeera nga zivaako buli kiseera batee ku layini at least ezitavaako nnyo kubanga kyozaga nti gajja kuvaako naye eno yaffe yasukka nnyo kuba nekati obwedda gavaako negakomawo negavaako negagenda negavaako era bwe gabeera gavaako bwegakola ki, so tusuubira tujja kuteera nakyo obaoliawo. Ali Mambule yakusakidde eggulire lino ku WBS TV.